Embeera ebadde yakinnyika Ggobe ku mwalo gw'e Bussi mu ggomola y'e Bussi ng'abakungubazi baziika abamu ku bantu abafiira mu nnyanja eryato mwe baali batambulira bwe lyabuukako yingini ne libayiwa mu nnyanja. Eryato lyaliko abantu 17 nga batisseeko n'enkota za bbogoya. Yingini n'ebuukako wabula wakati mu kupapirira okusula ennanga. Abamu ne libayiwa mu nnyanja ng'abaalina life jacket be bokka abaasobola okutaakiriza obulamu wamu n'abo abaasobola okwekwata ku nkota za bbogoya nga bakkaawo nabo bwe baatunnyonnyodde mu masukulumu gaffe ag'olunaku lw'eggulo. Nga musanvu tibwe twatuuse mu makati obutimba ne bulyoka ne butukwatako tibwe twavudde mu butimba ne tusanga mu maaso empewo netufuuwa kati eryato bwe lyamaze okuddikira ne tukwata nga tulina life jacket ne tukwata ku bbogoya ne tugenda bagenda okusanga nga tuli ku ttale abalala nga tebaliiwo. Nawonye akasisi kanze ne katuyiwa mu mazzi yagana janga mungi eryato ne ligwa mu mazzi naye life jacket eyantaasiza. We found ourselves surviving but it was strong. We survived the halala. Awo ne tutandika okuyaayana buli omu okulaba nti afuna obulamu obudde engulu. Kyabatwalidde kumpi Sabbiiti nnamba okuzuula emirambo gy'abaagwa mu nnyanja era ab'eŋŋanda z'abagenzi balabiddwako nga bakoowoola abafu baabwe nga bwe kikolebwa mu bulombolombo bw'oku nnyanja. Okusinziira ku bulombolombo bw'ennyanja singa omuntu asoba mu omu afiira mu nnyanja omulambo ogusooka okuzuulibwa teguziikibwa okutuusa nga gyonna gizuuliddwa olwo ne balyoka bakola ku nteekateeka ez'okugiziika. Kansala w'abavubuka e Bussi atubuulidde engeri gye basobodde okunnyulula emirambo gya bannaabwe mu nnyanja. Bano batubuulidde engeri gye batambuzzaamu emirambo okugituusa ku butaka gye kibadde girina okuziikibwa. Erinnya nze Mulagi Steven nga ndi kansala ow'abavubuka abakiikirira ku ggombolola yaffe ey'e Bussi. Olunaku olw'emmande twafunamu enjego ne tugwako enjego eno. Abantu baffe abasuubuzi bwe baali bava ebbalabala ku mwalo nga bagenda e Nakiwogo kutunda ebirime byabwe ne basanga omuyaga nga mungi eryato ne libayiwa mu mazzi abaaliko abantu 17. Kibi nnyo nti abantu 6 bo baafa ate era abantu 11 ne basobola okuwonawo nga kwabo abafa ku lunaku olwo lwennyini olwokubiri ku ssaawa zaalinga 4 ne tusobola okufunawo emirambo 3 ogwa Nalusa muyite Naalongo ogwa Maama Lake muwala wa Naalongo wamu n'omwana we. Emirambo gye twasobola okufunako ku lunaku olwokubiri. Bwe tutyo ngaffe abatuuze nga tugenda ne tunoonya ne tujjayo amaato ne tugula amafuta ne twesondamu amafuta nga tuyambirwako abakulembeze baffe ab'oku bitundu wamu n'abatukiikirira ku disitulikiti nga twesoloozamu amafuta n'abatuuze fenna ne tugenda okunoonya. Twavaayo nga tulabyeko emirambo egyo ne tukomawo ku mwalo gwe baasimbulirako ogw'ebbalabala. Awo nno we tubadde tukampinze okuva ku lunaku olwokubiri paka na leero. Ku lunaku awo olwokusatu twasobola okufunayo ate era emirambo 2 ng'ogumu twagufuna ku makya omulala ne tugufuna olw'eggulo oba akawungeezi ne gibeera emirambo 5. Awo nno we tubadde nga tukyali era tukampinzeewo n'emirambo egyo nga tugirese mu mazzi tugibiseeko ebisubi olw'akalombolombo ak'okulinda bannaabwe okulabika. Ne tuba nga tulindayo omulambo gumu. Leero tukedde essaawa 12 leero olunaku olwokuna tukedde essaawa 12 leero ne tuddayo era twabaddeko ne ttiimu gye twalonze ey'oku kyalo nga ekulemberwa omwami Kagongo nga yegenda okunoonya abafu abo wamu ne mwami Bagambe James. Ne tuteekamu amafuta twagolomodde amaato gabadde amaato 5 ne gagenda okunoonya. Ku ssaawa 1:30 twabadde tutuuseeyo bwe tutyo ne tusanga era omulambo omulala gwabadde gulindirirwa emirambo emirala gyonna giziikibwe
ogwansubuga Emma eyali driver oba pilot w'eryato eryo bwe twagufunye ku ssaawa ezo kale ne tutandikirawo okugula ebiveera zite baiti kuba omulambo gw'amazzi baguteeka mu nveera tutandikirawo okuzinga buli omu bwe tutyo tubadde nga tusoloozaawo ssente ng'ab'ekitundu oba ab'ebyalo bino ab'ekitundu eno zinga tubadde tusoloozaawo ssente bwetu ne tutandika okupakira emirambo gyonna okudda gye bagiziika nga ssaawa eno wondabira wano ono ye Maama Lake muwala wa Naalongo ye tumuziise wano wennyini we tumutadde ate omwana we agenze aweereddwa bakitaabe bamututte ebudaka naye okubanga aziikibwa ku bijja by'abajjajjaabe ono ye muwala wa Naalongo maama w'omwana oli gwe baatutte omulambo omulala tugututte ebugiri era ku kizinga kino kyennyini nagwo gumaze okuziikibwa ku ssaawa eno yennyini ate omulambo omulala ogwa mukyala Nalusa gwo gugenze eruwala ku kyalo Kiwumu nagwo okubanga guziikibwa ate omulambo omulala gugenze ebuwaya ku kyalo bakiyita Bulette nagwo gwamaze okutuuka nagwo gugenda banga guziikibwa ate omulambo omulala gwo nagwo gugenze Embalala ogwa mwami Odeke nagwo okubanga guziikibwa ku bijja by'abajjajja baagwo bwe tutyo bwe tusobodde okukola okulaba nti buli maiti yonna etuuka gyeyina okuziikibwa era ngezezzaako okugoberera nga nkozesa essimu wamu n'ewamu okutuukawo okulaba nti batambudde bulungi kuba twaba directors ne bafuna amabaluwa okuva mu LCs wamu ne ku poliisi oluvannyuma lw'okukkiriza emirambo giziikibwe. Lwaki mukozeseza speed okuziika emirambo gino? Sebo tetukozeseza speed kubanga abantu bano bagwamu lunaku lwa Mande ekiro ssaawa nga 10 kale babadde baluddewo era ekibalwisizaawo anti babadde bajja bazimba naye nga tukozesa tekiniiki yaffe nga abalunnyanja okubakuuma kale nga tubadde nga tulinda ku Mande twafunayo ku Lwokubiri ne tufunayo ku Lwokusatu ne tufunayo ne leero Olwokuna kale ozza olaba nti emirambo tugiteekaawo ku lw'ensonga nti tetusobola ziikako omu nga abalala tebannalabika nti bwe tukikola ekyo abalala tebalabikira ddala wamu ne bakaawonawo okufuna obuzibu oba okufiirwa ate era obulamu bwabwe kale y'ensonga lwaki tubaziise mu budde naye nga tewabadde sipiidi yonna wabula tubadde twabyetegekedde buli kimu nga tukitegese. Oyogedde ku kunoonya emirambo egyo nti mwekozeemu omulimu nga bannakyalo. Ku kyalo tekuliko poliisi yo ebayambiddwa mu kunoonya emirambo gye? Poliisi tubaddemu wamu nayo nga tuwuliziganya wano ku gulawundi naye nga okusingira ddala ffe abatuuze kubanga enjego eyo bwe yagwawo buli omu n'ava gy'ali kale twekolamu omulimu okulaba nti bannaffe tebabulira mu mazzi. Abaafudde kigambibwa babadde batisse Kabindo. Magezi kigoowa abasuubuzi ekyo mpozi kisobola okugambibwa naye eryato olwatuuka lwe lyali litambula olwatuuka masekkati g'ennyanja nga bagenda Nakiwogo awo nga bayisizza mu mazzi g'Okakyanga batunudde mu mazzi g'Ekigungu bweto yinnyini yasobola okunywa amazzi nebanga ezikira nga tekyasobola kweyongerayo awo ku ssaawa nga 9 obudde nga bukya ssaawa 9 awo okutuuka ku 10 ez'ekiro ennyanja n'etabuka n'esiikuula omuyaga bwato ng'ate yinnyini tetambula ekyaviirako omugoba okusuula ennanga eryato bweto ne lirwana n'empewo nga birwana n'ennanga neesobola okuyiwamu abantu baffe ne bavaako olw'okuba nti tekwali yinnyini etambula. Mpozi ekiyinza okutuyambako nga ffe abannabizinga oba ab'ebizinga zinga wamu ne busse okutwalira ewamu kwe kuyambibwako nga tufuna ekidyeri kubanga eno tulina ebirime ebyaffe tulina ebirime ebiva eno ate bye tusigazza okufunamuko kasente akawerera abaana baffe wamu n'ekyokulya
oluvannyuma lw'okutunda kubanga eno ku kizinga tetuyinaayo katale wabula akatale tukajja Ntebe oba Nakiwogo tusaba tufunewo ekidyeri ekisobola okutambulizaako nga tuli seefu wamu n'abantu baffe okuwona okutambuliza ku maato ago agayinza otuviirako ate era obuzibu obulala bw'abantu baffe oba naffe kennyini okufuna obubenje. N'ekirala mpozi kye twandisabye kwe kuyambibwako gavumenti nga bwe tusobodde okwekolamu omulimu nga bwe balwanyisa nti oba bateekawo nti oba nvumami ne tufunayo ekitongole ekyobwannekyewa lwaki buli ku mwalo ne kiba nga kitaddewo life jacket ennungi kubanga weesanga nga life jacket ezo engumu oba enzito za bbeeyi nga zikaluubirizwa abantu baffe naddala abasuubuzi okugula olweba oliawo n'agula ka life jacket nga katonomu oba nga kawewufumu kwekyo kyazitowa naye bwe tufunawo obuyambi bwonna ne tufunawo life jacket naffe kwe tutandikira okwongerezaako ne tumala nti kati ku zino life jacket eziriwo ne twongerezaako okusinziira ku bantu baffe ababa basomoka oba nga batwala ebirime. Mpozi n'ekirala kwe kukubiriza abatuuze wamu n'abasuubuzi okwewala okulinnya ku lyato eryo nga litisse. Kyensaba nti abatuuze nabo bennyini oba abasuubuzi bwe banditisse eryato ery'ebirime ate era bo ne baliwerekera nga bayambisa eryato eddala nga bwe tulinda ekidyeri kwe kusaba kwaffe. Kati nga tumaliriza njagala otubulireko ebitono ebikwatagana ku mugenzi ono gwe muziisewa ebitono by'omumanyiiko. Ebitono byemumanyiiko abadde n'omwana omu muwala wa Naalongo waneeno ku Kaapa nga kiri eno Zinga era aziikiddwa wano ate era omwana we atwaliddwa bakitaabe e Budaka. Maama we waali maama w'omukyalo ono waali abadde muwala muto abadde n'omwana omu bye bimu ebitono ku byensobola okumwogera. Abadde mufumbo ng'alina omusajja e Kampala yabadde addayo wa bbaawe. Abadde myaka ng'emeka? Abadde n'emyaka nga 21 awo 22. Lyange mpitibwa Asimu Alex gwe bamanyi nga Asimu y'omweru kuva e Kalebe Mweru si e Kaapa. Kyemanyiiko kono omuwala wange ampita kojja muwala wa Mwanyinazi bafuna ekyekango olunaku lwe Mande lwokubiri funamu obuzibuzibu subire byinandiyogere tebyandibali kubanga yalaze wane waffe ng'agenze azeeye wa bbaawe yali mugenyi ng'azeeyo ku bufumbe wa bbaawe muwala mufumba badde n'omwana omu. Kati bwe yamala okulinnya eryato olwokubiri ekiro batuuka ku nnyanja. Batuuka ku nnyanja ennyanja n'etabanguka kuba n'etonya kwe kugenda okuwulira nti bagudde mu mazzi. Bagwa mu mazzi olwokusatu ku makya twakerayo ku mwalo. Bwe tukeera ku mwalo tubasanga nga mu butuufu balabika ne babaleeta ne babagobya mu mwalo. Bwe bamala obagobya mu mwalo baali bangi, baali bantu 17, baali 16 bakulu n'omwana omu. Wafaako 6 ne wasigala 11. 11 abaali basigaddewo bwe byafaayo entambula y'abagenzi ekyabatuuseeko mbeera ki gye bafunye gye basinkanye. Kati bwe bamaliriza tugenda tufuna omukoomu nga tubakungaanyiza ku mwalo. Kati akalombolombo k'ennyanja nga tebasobola kujja ku omwalabike aziikibwe abalala bati bakyasobola kulabika. Kati bwe kityo bwe kyali kuva ku lwokubiri kutuuka n'olunaku lwaleero Sembyo alabise ku makya ssaawa emu
twalabise kwe kusalawo okutandika okuziika abantu mu bifo byabwe babadde banjawulo kubanga ng'omuntu w'okunyanja ye tasobola okuziikibwa ng'akuumibwa alina obwalabikidde waziikibwa kubanga tasobola obugumiikiriza tebubaawo yembeera yeeyo kyekiku kitwasobola okufuna yenekanga kitwasinkanye nga taata biki byosinga okujjukira ku muwala ono kyensinga okujjukira ku muwala wange abadde mwana wa mpisa nga talina mutawaana nga muwala mufumbo abadde wabbaawe gy'abadde azze ebbaayi lwe yawulidde omulanga yasobodde okujja omwana gwe yafudde naye ne tumumuweereza n'asobola okutwala omwana we atwaliddwa ebuddaka kati ebisigadde ndowooza yandibadde nga yembeera yeeyo ne tusigadde atulisemu ekyekango kinene nnyo yembeera amawere g'okufa kwa mwala wo gaakusangawo era wagatwala otya amawulire nagwe enkyuko nga maze okiwulira era maama we nga yemwanyi gansanga ewaka ewange nga lwensimbula okujja okwolekera baagudde mu mazzi nga nange nali nsimanyi nti ne muwala wange y'omu kubafiiridde ku lyato yembeera yeeyo bwetu bwe yabadde kale bubaka ki bw'okubira eri gavumenti baka bwe nandikubidde gavumenti tuzze tufuna obuzibu nga ffe bannalunyanja ekikwatagana n'entambula ku mazzi tuli basajja balimyi ewaffe kyekitubeezezaawo buli mmere ya buli kika ate ekirala tetulina katale syandibadde kinga kiba kisobose tufunye ekitebe kisobola tubeererawo ne tufunanga life jacket ng'abantu abawangalira ku nyanja se life jacket ne bwoba nga terabise ne tufunako ekideeri kisobola otambuza ebirime byaffe ne tusobola okufuna ka school fees akaweerera abaana baffe kubanga kyandibadde kisoboka tuze tufuna obuzibu obwo tufuna obubenje bw'abantu baffe okufiira ku nyanja abasuubuzi yembeera yeeyo gye tusobodde okusanga twandifunye okuyambibwa ne tufuna ekideeri kisobola okuba nga kisaabaza emmere yaffe n'abantu baffe yembeera yeeyo gwe mulanga gwe nandikubidde gavumenti etuyambe ku ekyo amanya gange nze Imana Geraldine ndi mukazi w'emyaka 4 omwana wange wano ng'agenda ewaka ewuwe bwe yagenda nagenda okuwulira amawulire nga ssaawa emu n'ekitundu nti abagenze nakiwogo eryato lyagudde mu nnyanja neŋŋamba nange abange baaguddemu abange eryato lyagenze nakiwogo lyaguddemu abange baaguddemu era bwe nagenda nga nziruka neetaaga abantu beyagenda wamu natuuka ku mwaro nebaŋŋamba nti abaana b'omwana w'omuzibu bonna baakoze eki baafudde nentuura sina kirala kye nazaako wabula kulaba nti babaleese nagenda okulaba nendaba nti babaleese kati nembeera awo okutuuka lwe babaziise mwana wange mwana wampisa yali mwana anjagala nnyo okukamala yali mwana sandimulaniza mu maka gange kubanga omwana wange abatajagala nnyo nti kuba omulango okulaba nti balina kye balina kunyamba banyambe kubanga omwana wange byebadde kusobola kuzibituuseeko ate nga nze omukazi abadde alabiridde abaana
nebakula nebatuukawo tebali balina kibalina okunyamba nga banyamba kubanga wano bwendi omukazi okulaba nti nezaako amaanyi omwana wange yabalinga alwana nnyo okulaba nti maama wetaaga kino okukola kino agamba maama oli musajja kulaba osibye n'otulera n'otukuza ekifo kyeyandibadde ng'omwana ndabirira afudde